Mugamba mutya abagala balungi abeekumira kusenga 5256 mbaaniriza ku channel yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku nkwaso oba ku mazzi g'omusajja nga mumaze okwegatta. Amazzi g'omusajja abakyala abasinga tetugaagala kubanga tulowooza nti tujja funa embuto, tulowooza nti oba simanyi anyways. Waliwo n'omuntu asobola okungamba nga tatunudde kya lubuto naye nange nze singa saagala musajja kummaliramu. Munnange olina ky'osubwa. Amazzi g'omusajja gali so healthy ate galina benefits nyingi. So olunaku olwaleero njagala kwogera ku birungi ebigalimu. Ng'omukyala ali eyo ng'obadde bakuzina nga tebakumaliramu, sembera. Ate gwe naawe omwami azina nga tomalira mu mukyalawo, sembera olabe ki ky'omusubya. Ate naye amanye kikyasubwa. Nga tetunnabagenda wala munzikirize mbalamuseeko mwenna okusinziira mu nsi gye muli. Mwasuze mutya, mwasiibye mutya, musula bulungi. Wonna akadde k'obondabidde oba k'obawulidde audio yange eno. Nkulamusizaako mu kiti kyo. Webale kubeera nga ompuliriza era webale kubeera nga buli wenteekayo video ojja n'ogiraba n'okomentinga, n'olikinga, n'onsharinga oba onsharinze kubanga nakyo kiba kirungi nnyo. So amazzi g'omusajja abakyala abalina embalabe by the way osobola ogeesiiga mu face. By the way ne cosmetics zino big olaba zino big companies ezikola cosmetics bakozesa enkwaso mu gundi zaabwe mu facial biki mu ebyo babiyita batya mu Luganda, facial products babiyita batya mu Luganda, ebintu bye tukozesa mu face zaffe, kaŋŋambe scrubs, kaŋŋambe oba twagala kujjamu lubalabo oba biki, mubeeramu enkwaso z'abasajja by the way. Kubanga research alaga nti enkwaso y'omusajja bw'ogikwata n'ogitereka ebeera nga mwenge. The more omwenge oba wine, sigamba walagi ngamba wine, ne walagi ndowooza akula naye wine gwe manyi nti akula. Wine buli bw'omutereka bagamba akula. So n'enkwaso z'omusajja bagamba buli bwazitereka zikula, zeeyongera benefits. So batera ozikozesa mu ezo facial stuff oba mu bintu ebyo betukozesa. So gwoba olina omusajja wo nga face yo erimu olubalabe, face ye kusumba, osobola zikozesa mu face yo wooba nga tolina mmeeme, kozi nazo size ziri awo nti kyanga omuntu ozeesiiga. So osobola ozeesiiganga mu face yo ojja kuba olaba nga zikolera. Naye omugaso ogusingira ddala mu nkwaso z'omusajja, omukyala atalina appetite. Enkwaso obadde okimanyi nti enkwaso z'omusajja zikwongera obwagazi. Omusajja buli bwakuzina n'akumaliramu ofuna obwagazi. Gwali eyo nga okibuusabuusa kigezese, wabadde bakuzina nga bakumaliramu kigezese akuzine aleme kumaliramu. Munnange asobola okuzina n'atakumaliramu n'okomaawo, naye ate omusajja akuzina n'akumaliramu n'obeera ng'owulira ate okyayagala akuddemu. So kyongera obwagazi oba zongera obwagazi eri omukazi oba eri omukyala. Ekirala, omukyala omukalu, enkwaso z'omusajja zino zikuyambako, omusajja buli bw'akumaliramu akuyambako okusumulula amazzi go agw'emmana. Ekyo oba obadde tokimanyi. Sigambye nti akuzinira ku nkwaso ze oba akuzinira ku mazzi ge gaba akuyiyeemu, nedda. Naye omusajja okukumaliramu obumalizi kikuyambako okubeera nga emmana yo esobola okuba nga ereeta amazzi amalala oba nga esobola okuzaala amazzi n'obeera nga osobola okunyumira okwezina. So sandibadde nga nkyadvisinga musajja kumalira bweru. Bwemba temwagala kuzaala musobola okukozesa kizaala gumba, waliyo amakerenda, waliyo empiso, bingi ebiriyo, waliyo implants, musobola okwegema naye musajja n'obeera nga akumalira munda. Simanyi okumanya mmwe kye mubeerako, waliwo feeling eyo ne bond ebeerawo omuntu ng'akumaliddemu by the way. Era omuntu nga toyagala kubondinga na musajja, kati kankuwe tip. Bw'oba kimanyi nti omusajja oyo tomwagala nga omwagalako ba ssente, wulira tolina programs mwagala, olina by'omulabako nga tosobola mwagala, tokkiriza musajja oyo kumaliramu. Kikuyambako okubeera nga togenda kubondinga nnyo naye, temugenda kubeera nga mufuna attachment eyo. Kuba omusajja buli bw'amalira mu mukazi, omukazi oyo waliwo hormone ezuukusibwa mu bulamu bwo oba mu mubiri gwe, n'ebeera ng'ereeta obwagazi eri omuntu oyo. Kyekiri kye nagambye nti osobola okufuna obwagazi obuddamu okuzinibwa nga bamaze okuyiwamu. Ekintu ekirala, research alaga nti enkwaso z'omusajja ziyambako omuntu astrugglinga ne depression.
buli bw'obeerawo ng'olina oli depressed olina depression kyeki depression kwekubeerawo ng'ofuna ennaku oba gye bayita ennyiike ndowooza ennyiike ng'obeerawo obeera sad osobola n'okubeerawo n'obaluka n'okaaba out of the blue naye nga n'ekikabi oluusi tokimanyi. Sigambye nti buli alina embeera eyo abeera depressed nedda si buli alina embeera eyo nti abeera depressed naye nga abasinga we go into depression etakimanyi nakimanya nti tuli depressed cause fe mu buwanga bwaffe tubiriiko nnyo ng'abazungu nti tukiwa obudde tetukiwa nnyo budde naye ng'ate bw'oba olina omusajja ng'akumaliramu kikuyambako okulwanisa depression oyo. Then naawe omukyala atafuna tulo ng'olina obuzibu bwetwandise insomnia like olwawo okwebaka otulo onoonya tunyoonye mukwano omusajja muleke akuzina akumaliremu kubanga omusajja bw'akuzina n'akuyiwamu ogenda kufuna otulo like kikuyambako okwebaka. Bagamba enkwasa z'omusajja ziri mu zikola nga antidepressants mpeke ezimiribwa abantu abali depressed naye ebiseera ebisinga ez'empeke zibaleetera okwebaka. So kyeva olaba nti omusajja waba akuzinye oluusi tekiba nti oba okooye ennyo nga bwe tugamba nti ekikoowukoowu n'ogweri ne weebaka. Yes nakyo kiri part of it naye ng'ate ne ziri enkwaso ze ez'okuba nga akumaliddemu oba nekiri ekyokuba nti akumaliddemu kiba kikuyambako okuba nga ogenda funa otulo otulungi throughout the night. So gwali eyo ng'omusajja akuzina n'omugamba tomumaliramu mukwano olina kyosubwa kigezeseeko olabe ate nawe omusajja atamalira mu mukyalawo olwo n'abasajja nga ye takumaliramu nga ye atayagala balina ensonga zaabwe. Kyekiri kyenkugambye nti oluusi abamu abatayagala creatingawo bondi eyo nti abayagala just omanyi nti osobola obeera n'omuntu mu relationship okumala ebbanga nga lya mwaka naye nga takwagala ng'ayagalako bakaka era ng'ajja n'akuzina n'amala n'atambula n'agenda nothing like tali attached nti nga tayagala kufuna eyo attachment. Tekiri ku bakazi bokka naye n'abasajja kibaliko. So obanga oli eyo nga bwotyo bw'olimu naye mukyalawo mumaliremu mukkirize. Abakyala abamu bambi balya n'enkwaso zino abamu naye simanyi nze scientifically tezirina buzibu. It's a waste product kubanga kiva mu mubiri gw'omuntu nga bw'olaba omusulo nga bw'olaba kyasa kifuluma omubiri gwo kiba kifuuse waste naye abaziryamu tegirina buzibu era ziri healthy naye olina okwegendereza naye ngambye naye kuba nti enkwaso ezo singa omusajja abanga alinamu obulwadde oba STDs oba biki osobola okuba nga obifuna naye osobola kubifuna in which way osobola okubifuna nga oziridde mu bibamalira mu kamwa n'obimira ng'ozimize nga olinamu oba amabwa mu kamwa oba nga abaddeko n'akabwa anyway like bwekityo. So gwali enkwaso z'omusajja sigambye nti mbi si mbi naye osobola okufuna obulwadde through that. So you have to be so cautious n'okumanya nti omuntu gw'oli naye mulamu bulungi. Ebiseera ebisinga ekintu etutunuulira ennyo tutunuulira siriimu era omuntu ogamba munne ng'amufunye tugende batukebere siriimu. Mikwano waliwo obulwadde obuli dangerous more than siriimu ate nga nabwo butta. Waliwo hepatitis B simanyi bw'aluma naye B nali ndabyeko gw'aluma alumanga siriimu omuntu otuuyana buli kituli ekikuli ku mubiri ogwo bayita hepatitis ate entuuyo ze zisobola okuleetera omuntu omulala okulwala ng'azikutteko. So si mulungi kwesembereza. You have to be yeah.